Tusubire nti show ebadde generally fashion and music oba fashion side. Omuyimbi oyinza okujja ng'oyambadde bizwina olina okwambalira ddala okisege tolaba kitaka bw'ayambala ekintu ekisasamaza okitegeera music agenda ne fashion. Apass okusinziira ku show gy'okoze bamanyi abantu otandika otegeka awards namaga best show of the year ono yamuyimbi w'omwaka olowooza awards zikyalina amakulu mu Uganda? Seetaaga award terina kyegattako. Tombuuza kakasa nze nkugambye sigyetaaga kati osobola kumbuuza nkakasa kati gwe kyeddemu gwe Apass Gwe Apass kati lwaki oŋŋamba nkakasa nkugambye kyenkugambye seetaaga award. Award kyegenda okunyamba lindako maleyo award egenda kunyamba ki gwe bw'obanga okubamu akafaananyi award ekwongerako ekitiibwa ina kitiibwa kyennyongerako teri kintu kisinga bantu kujja kusapootinga ku shoyo olina okufa ku rewards si award koza award z'abantu oli asobola n'olonda omuntu abantu beeronda mu award bo bennyini ne bakuŋŋanya abantu 10 n'atula ku kompyuta ne bamutiikinga emirundi 5 100 bennamala n'agiwangula ne yeebaza Katonda naye Katonda takibaddemu okitegeera kati byebiki ebyo ebintu si bye nnenyumirizaamu sifaayo nze ku award temuli makulu. Bwe twali ku place ayo wagamba nti oyagala kujjawo ekigambo kye bayita big feel otwalaba olisho ya Sahanga successful neye bali successful tugambe nti kati totale kati mukijjeewo kya big feel kati mwe muliwo tukijjeewo ba big 3 gye bali nenze big 1 kyekyo nze big 1 Apass big 1 muki nze mmaze okukyogera sijja kukyongera akasembayo nkabuliza ba YouTubers bagamba nti waka banaamuteekayo oba kubajjonkera bujjonkezi bani ba YouTuber bamanyi n'ebintu byabwe nze nange nja kuteekayo ebyange teeka ebyabwe sibalinaako ttabu. tusubireyo mu kibi Apass onaatugulumingirayo omwana nga gwe ne style yo ne sense sisobola kikola naye bayimbi bangi bensupportings in that kind of light oba okitegeera so many artists that have given support ate benkya supporting ate abantu seetaaga bagrooming alwabula balina kuntunuulira balabe ebintu bwe mbikola oba okitegeera oyiga kinene nnyo bwe weetegereza nze ndabidde ku babebe bamisaaki ba Silver Kyagulanyi ba Bobby ba Peter Miles actually leero twogedde ne Peter Miles nga show tennabeerawo nangamba kigenda ba blood oba okitegeera twogedde eddakiika nga 5 but abo bamenta bange banyambye okulaba nti kiri possible okukola music ku level eyo. So for me, that is the thing for me. Oba okitegeera these artists batuyambe kinene so tosobola batunuulira nga abatono oba okitegeera ndwawo nnyo n'okwagala okumpa ebitiibwa I would rather nenkola ekintu obulungi naye nga situtteyo energy yakumpa mbu bitiibwa mbu nze akoze bw'ati biki ebintu bya wadi ebyo sibyagala nze sibyagalangako kozi kikulowoozesa nti osukkuluma ku banno nga naye si bwe kiri. Big up to everyone that came and showed love. Big up to everyone that supported me behind the scenes that was pulling the strings. Thank you so much. It's Apass. I'm out.